social media ejjo yawuumye wabirabyeko munnange ng'oli musanyufu. Omwana yafunye mwana munne. Mpulira mwana ki oyo gw'ogamba yafunye mwana munne? Mwana Chozeni yakubyemu omusajja ow'ebirooto bye era twadde basanyufu nnyo nnyini ddala. Wabeera essanyu lingi wabaawo ate ennaku ennyingi kitegeera gulinga mupiira nti eri sayidi eba nsanyufu nnyo ewangudde eno nga nnaku nnyo bagiwangudde kitegeera so biri bwe bityo katonda bwatyo yasalawo okukolesa. Lwaki ogambye nti afunye ow'ebirooto bye bwe yakugambako ku bw'ebirooto bye? Yagamba yooyo nki atya yoyo atya nti omuwanvu wakataketake yafunye ow'ebirooto bye. Abagole oyinza boogerako ekyo bamanyi bulungi bombi, omukyala n'omwami? Omukyala ye mumanyi twakula kufina nabegako twala nga sisita wange naye bweyo omukolo wagumiisinze tebaakuyise? Wala tebampise naye kiraga mubagwadde gw'abantu batono ate bampike ku proposo abajja kumpita kwanjula nekumbaga. Nga gwaliddeko nekyozeni Becky, ki kyoyinza omugamba ntanda ki gyosobola omusibirira yeva nekirala osobola kwogera ki ku relationship eno essaawa eno ku byonna ebitambula ku intaneti nga boobiraba? Relationship eyo simanyi ekyamaanyi kyagyogerako naye kiyinza okugamba nti tewali mirembe musanvu buli wamu omuliro gwaka so kati akaliro akaaka bakagumire baba basazeewo ng'abantu abakulu ne bakola decision yavudde mu kweyagala mitima gyabwe gyasimbagana so bagumire buli kaliro akabakadde wali mirembe misa naffe no tubonaabona.